Well, he has given us victory. He has given me victory. He has given you victory. Which victory are we talking of? Tukogera ku victory over obuwanguzi obwokuba nti towulye kuncho bakubalira mu bantu abafire. Towulye kuncho nti bawonye ku kitanda bazingako. You know that last moment. Yes, twebaza Katonda olw'obulungi bw'atukolera, twebaza Katonda olw'obutatusuulira, twebaza Katonda olw'okutwenda. Mu bubi bwonna bwe tujja tuwa ebisaamu ng'omwana bwe yeebisaamu, era tusigala nga tuli baana, era yasigala nga atukuuma, yasigala nga atugobera kubanga ekigambo kye kyali kisuubizo. His word is a promise nti yatusuubiza nti ndakubakuumanga embeera niwe tunaagibitangamu nga tinungi nga bakasi tukasaawe eno bonna weekyaye ye kye yatusuubiza kuba enzira aja kunagaku bulamu bwo nga bwe waayo Job yamukoba Sitaani kola byonna by'osobola osobola omuto kyalinga wakola ki ate kunkomera otogema bulamu bwe lwaki nti buli bwoba n'obulamu oba olina essuubi buli bwoba n'obulamu oba ojja kuba nga ate kabiri weeyongera okufuna obulamu obuyaka. So tukyebaliza Katonda era twebaza n'abo abali twebazira tweyanza n'abali mu isano twasaasira kwalalana twasaasira kwabo abali obubi abali kubanga banulwa abali mu malwaliro abafiirirwa eyasuze obubi mulimu yasuze ngazi banalinga mukirabo nga kukyolo esande nibadivireko ayeka TV ujibona nolwisi naawuna kucho najja nasaba nga kuli ku hangover ate twenda kulaga bantu toli hangover lwaki. I grew up mu family nga oyenda toyenda mommy daddy has to tell you go for prayers mundi mulwaira akoba jo wonere ku church oligeza kutawo ene excuses za lugoye akunoneza wakirigoma si wayambala. So abazaire tubenga tusobola kuba nga tukikola ibyo nibo batali kusobola send the children ate zana kuba ndi tosobola kubanga ate bwojja mu church ngembeera mbi bwojja mu church ng'oli mulwaire bwojja mu church nga tusobola atambula wata wakirika boda ojja kwagana eyo amaani agajja okuba nga gakukyusa lwaki kubanga Sitaani ali kusibiriza waka odeme tegera kigambo odeme kubanga omwana bitambula mu maiso mbweza bwa Katonda kuba batukuba ndi ekigambo bwe tunakikulira nga kijja kubanga ate kali kitukola mu mulimu nga tubona. So mobile tine program tumusaka ekibomba niza ekisambira dane tandishira right now bingi no kijjo kubanga tutambulizaako tulina okwetebwa kwa Katonda tulina mu Christian events birthdays a lot of things ebijjo happening nga wano ayibira byonna nga tuli bitambuliza mu buweereza bwa Katonda wano mu studio right now tulina omwami gwebeta Mr. Blasio Katende aida tukobera gasigero gona subire gogere bulungi. Yes tulina mu studio wano tujja kubanga ate tuwaya kunaye fena tulibaweereza ate nga yena musumba Blasio tusanga era okubona ku Baba TV program tumusaka ekibomba. Amina nyawo lamusako bali kubona Baba TV abalabi baffe mwenna abalungi aba Baba TV mbalamusizza olunaku luno olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nebaza Katonda olw'omwaganya guno gwampadde okubeera butereevu wano ku Baba TV nyabo mwenye naze Diana neyanziza nnyo omukisa. Naffe tusanyusa okulaba omulabi wa Baba TV ayagala kumanya Blasio Katende yani. Katende Jeremiah Blasio ndi musumba. Amen. Ekanisa erina kibiza mu center ekanisa eyitibwa CPM oba Christian Position Ministries. Katende Jeremiah Blasio ndi mufumbo mukyala omu ali awo onawe from United States of Paris. No mukyala abazaala netuzo kubeera n'abakyala ennaku zino tulina aba side B twaga side A side B. Omukyala oyo omu atenga mukazi. Okay. Yeah. Ndi musajja mufumbo nga bwe mbagambye kanisa erina kibizi. Tulina n'abaana bameka. Abaana kati tulina batano. Wano tugamba tuli bafumbo ngo tugamba olina omukyala naye nga ate muli mu size yamu naye tukyebaliza Mukama kubanga tubyogerako lwakuba nti ekintu bwe kiba kivudde bw'otakyogerako omuntu n'atakimanya ate nakyo oba omukoto efa omusoga oba omukotogeire so ayenda yakitegeera. So Blasio nsibuko yawanzaalwa yawa abazaire ne baani. Katende Jeremiah Blasio nzaalibwa ku kyalo bakiyita Buwogole eri mu Bukunja era nga bw'owulira mwannyinaze ekigambo kino Diana oba ekyalo Buwogole kyava mu kigambo eky'Oluganda okuwogola. Kubuwogole Bukunja era eyo bagamba wogola
kati bano bali ba abantu mukyalo kyewaffe nze mbadde sikimanyi nekimanyiko ebukunja kubanga waliwo gwe tukwataganako naye bwe tuti naye nga naye wa bukunja naye mu butuufu n'ebisinga obungi dolanga ebikola bya bukunja naawe bwotyo wali oba kumanya nzaalibwayo mukunja egyo wali wakula otya kyekyaliwo enyabo ebyalo byewaffe byatumibwanga amannya abalabi baffe okusinziira ku bikolwa ebikolebwanga ate okuva wano ejjinja okutuuka wosi wala nnyo ngaffe ejjinja waliwo ejjinja eryaliwo ddene okutuuka ejjinja kati ffe bw'ova wano n'otuuka ku Nairo oluguudo olwo olupya oluyitamu paka Nkokonjeru kati otuuka ku kyalo bakiyita Kikakanya wookyamira kilometers 2 n'otuuka ku kyalo Buwogole bw'ova Buwogole waliwo Mawoloba waliwo Kikutu waliwo Lugomba Kaabubiro ebyalo byewaffe byatuumibwanga amannya okusinziira ku bikolwa ebyalengawo kati Kikakanya kyava musajja bamuyitanga Mukakanya Nsigalira era ebizimbe ebimu kati byamenyebwa olw'oluguudo olwo ono nga ne bw'oba wa kitalo akukakanya n'amala n'akukakanyaza yali muli w'abantu kati olw'okuba yali akukakanya n'akakanyaza yali akukakanya atya nga ne bw'obeera wa Kiwago nga gwegolola w'e Uganda ng'olina amaanyi alina obusobozi obukukakanya obukumalamu amaanyi obusobozi bwaki bwali bwa ddagala ologo dogo okay kati ng'akukakanya abadde ow'amaanyi n'ofuuka munafu n'akufuula ekyokulya kye kati ekyalo olw'okuba kyalimu omusajja kakanya nekiyitibwa Kikakanya naye olw'enjogera kati ennaku zino kimanyiddwa nga Kikakanya kati bw'ogenda e Buwogole nga bwe nkugambye nti kyava mu kigambo ekiyitibwa okuwogola okuwogola kwegenda ku muti oba ng'omuyembe n'okwatako ettabi n'olisika olwo oba oliwogodde kati abeewaffe tebaagendanga ku miti kukwata amatabi kuwogola ekitonde nga nze oba naawe atulaba ku Baba TV olunaku lw'olwaleero kasita wabagwangamu eyakwatanga omukono ogwa ddyo abaki abasezi abantu bewaffe wali ewamwe ku kyalo abaaliwo bajja kati nga bwe baba kusanze ng'omuntu akwata omukono n'asika n'atwala kugenda kulya n'ogwa kkono ne bakugabana ng'oli mulamu kati ekyo kye bayita okuwogola olw'okuba ekyalo kyalimu abawogozi ekyalo ne kiyitibwa Buwogole so kati tunyumize enkula yo okulidde otya mu kyalo ekyoba gwe okuze nga byali byaggwawo mu kuzaalibwako kati Mawoloba bwe bazaala maama kyekyalo ekiddako mama yani maama wange ye Nalongo Proscovia nakazibwe azaalibwa Mawoloba maama nkulamusizza kubanga mmanyi naawe kati wali ku mpewo olunaku lw'olwaleero maama bamuzaala Mawoloba kigambo kya Luganda ekitegeeza ekiva mu kigambo okuyolobya kwe kusumbuwa omuntu okw'ekika ekyawaggulu nga bw'olina essimu yaawe nga siri kusumbuwa kutwalako simu naye nga njagala gw'ofuuka ekyokulya kyange kati okusumbuwa okwo omuntu okw'ekika ekyawaggulu ng'oyagala afuuka ekyokulya kyo mu Luganda gwe bayita okuyolobya awo maama we bamuzaala ebyalo bingi nnyo sijja kubimalayo olw'obudde bwaffe kubanga eriyo kikulu taata wange waali mu ssente awo musajja mukozi wa mirimu ayitibwa Saalongo Musoke Bulasiyo Serunjogi kyova olaba n'erinnya lyange nze Bulasiyo taata wa taata wange yayitibwanga Katende Bulasiyo kyova olaba nze Katende Jeremiah Bulasiyo Jeremiah ndifunye nga mmaze kulokoka naye nga Katende Bulasiyo lyerinnya lye nafuna okuva ku jjajja nganze bwe ndi ku kyosaani kujjawo Diana nzijjawo Karusi kitegeeza ekisa kye so mukulu Bulasiyo mama twagala kumanya efamire gy'okuliddemu yali ya ddiini yali esinza ki era otegedde otya Katonda eddiini yaliyo twagala kuva mu buto mwali musabanga eddiini yaliyo kubanga twali bakristaayo Church of Uganda naye ng'ate obusamize buli ewaffe buli buwunya ate ng'ate mu Church of Uganda nze natuuka kubanga nafuuka nga mbeera mutendesi w'abasamize ng'otendeka otya abasamize olwo tuli kwogera ku myaka emeka natandika okukola ebyobusamize ku myaka gyali 3.5 kubanga mukunzaala saazaalibwa nanzekka nazaalibwa n'ekisolo wazaalibwa n'ekisolo nazaalibwa n'engo engo ebintu badde biwulira mulize nga kituufu kati bwolaba nze n'ekigere kyange kino ekyaddiyo okuva wano ku kawansi kyafuuka ng'omukira gwa ttimba kino ekyakono ninako wano ekituli kubanga nagenda nnyo mu busamize nga ninako ekituli nga nteekako engalo eno ensajja bwe nzibiriza bwe nti nembaako ebigambo ebyobusamize byenkola some enchantments neŋŋamba bukoba ngenda okutemya nga ndi bukoba
ngo wesanga otambudde ku ndowe yakotuse kati obusamize eddiini yaliyo naye ate obusamize waffe bwaliyo buyitirivu kati kambuze bwe bakuzaala ne mejise ngo bwe bakuzaala nengo baba kuza mwenna nayo weri oba kati muno mukuzaalibwayo nemala netambula naye ate yamalanga nejjanga awaka era nze nayogerezeganyanga ngejjanga etyange genda mu nsiko nesule ninga bwetuuka ejja nga ogiraba physically si byamu n'abantu baali bagiraba abamu ku kyalo bagiraba era nga tebasobola kugikuba nga bamanyi nti muganda wange nange ebyo gyebiri byaddala yesu yagenza akola omulimu waffe so kati tubulire mama abakuzizza atya ne muganda owengo kati n'ebyokuzaalibwa kwange nabyo tebyali byange kubanga taata yali musomesa nga mama student yali student we ate taata bino ebyokuteeringa because yali tabimanyi ebyokwana teyakwanako maama wabula yalumba bakojja bannyina ba maama n'ayita mu bakulu n'ayita mu abo ewali eri we bazaala maama ebukojja waliwo omwami ye jjajjange taata wa maama bamuyitanga Ssaalongo Kirimu Omukunja era abamanyi epalisa waliwo olubiri lw'amasabo olwali olunene olwalingako erinnya ng'oluyingirako Ssaalongo Kirimu Omukunja oyo jjajja wange abamanyi emawolo banga ovudde bwogole mu senta ng'ogenda bw'oba wakava mu mugga gwe bayita Vulu amaka agali awo kati wasigalawo essabo limu eddene waliwo kati kojja wange yeyasika eryo lye lyasigalawo kubanga gaali mangi lwali lubiri kati awo we bazaala maama kati taata teyakwana maama wabula yayita mu bakojja olwokuba yali musajja mukozi musomesa alinaakojja ne bamwagala era kye baakola ne bamuyita akawungeezi ne bamuyingiza mu buyumba bwabwe omanyi amaka g'abasamize wabeerawo abaana bangi abakyala babeera bangi ne bamuyingiza mu kayumba kaabwe akamu kati ne batumayo mwannyinaabwe mu nnyumba kati nga bw'omanyi obudde buzibye gwe bw'oba ovudde mu mataala otuuka eri nga tolaba eyagudde edda mu nzikiza kava yaaba alaba kati maama agenda oyingirayo taata nga yagudde edda kava ng'emmese gwe bateze kati yafuuse kapa maama yemmese maama nsaasira naye ebyo bye byakuliko nange ebimu gwe wabiŋŋamba n'abalala kati basseba ne banyawo maama bw'ayingirayo taata bwe yamubakira omukono kati ono agezezaako okugira bw'atyo ono agenda owulira eddoboozi nga lye lya maasita wa musomesa basseba ne banyawo olw'okuba ne maama kwali saagala kubabuulira byaddako naye akawungeeza ako kekandeeta mu nsi mwandi nkubiddeko engalo bannanga abalayi era wetagise engalo kuba kati ndaba kati amaanyi agene ewammwe n'ageri gakwatagana webale nnyo kati nejjajja ojjukira Katende Bulasiyo jjajja wange yali musamize naye omutendesi w'abasamize bano mu Buganda be bayita abakoonezi kati taata bw'amala okuvaayo ku olwo abadde ne maama yali wa myaka 15 era nze nzaalibwa mu mwaka gwa 79 olunaku lwa Mande ennaku z'omwezi nga 21 omwezi gw'okutaano maama naye yali muto kati nze ngenda myaka 5 nga bw'ondaba nzaalibwa mu mwaka gwa 79 so kati enzaalibwayo yali etya kati mayi waliwo complications nti omwana omulala gwe wali muntu oli omulala mu lubuto oba yakyukira wabweru kati awo maama ye teyamanya nti afunye olubuto nga bw'omanyi omuwala naye embeera bagenda okulaba awo abakadde nga bw'omanyi bajjajja adduka ku mmere asesema ne bamuyita gw'oli lubuto neyeegaana sibangako na musajja naye embeera negenda nga yeeyongera kati bweyeyongera abuuzaako mikwano gye bawala banne bamugamba ababuuza kati bo bamubuuza wali obaddeko n'omusajja naliko ne maasita naye kaali katono nnyo ye ng'abuuza bambi ng'omuwala buno obudakiika obutono buyinza okuleeta olubuto banne bamugamba kisoboka genda ogambe maasita maama bw'atuuka ewa maasita we taata wange taata nkulamusizza bw'oba kwoli ate mmanyi kwoli taata n'afuuka ng'abavubuka ab'ebusoga n'ab'ebuganda twali naawe lwakumeka lwali lwakubiri ffe waffe ku lwokubiri tetuzaala mu bufunze taata neyeegaana maama n'addiba n'olubuto lwe era nze ndi mwana gwe baazaalira ebukojja kati maama addayo olw'okuba eyamufunyisa olubuto amwegaanya bwe yakuzaalira eyo mu mbeera gye yalimu ggwe nekiri negundi engo gye yazaala nayo teyali ne taatawo taata olwedi yali yafuna omukyalo mulala
Jamala mama namala najja ngolede ngoma z'okuzaala ozaaliddwa kati nzaalibweyo era taata omulimu gw'obusomesa gwakomaawo amawulire gatambala yafunyisa muwala wa Ssaalongo Kirima adduka ogw'omwaka gwa 78 ayingira emmwanyi zino kase ezaaliwo paka Kisuumu bayise okukase era abomba kiro n'akomawo aleme kulabirwa paka lwenzaalibwa ku Lwemmande kati jjajja wange omugenzi kati Esther Bulasio nga amawulire gatambula dda mutabani we yafunyisa nakazi bwe muwala wa Kirima olubuto agendayo alabe ku muwala eyazadde yawaayiriza mutabani we nti yamufunyisa olubuto kati bw'atuukayo okulaba ku bebi erinnya lya Katende Bulasio weyingira bwe yandabako nagamba omuwala yazadde Katende Bulasio yennyini baawe ye jjajja nga nfaananye jjajja era abamanyi bonna ye buwogole naye bamagamba ono Katende Bulasio mwennyini ate ekyo kyekinsanyisaako abasajja abatera nnyo okwegaana abaana tewabeera na DNA gamba nti no katubuuze tunuzi nomanya nti yono Mukama alina engeri gyakolamu ebintu bye kati katubuuze bwe wazaalibwa n'oli muganda oli yali good tewali kyonna kye baakolawo yali mwalivinga nomale tebalina mikolo gye baakola nti kubanga nze nkiraba nga kyali kyantiisa kati olw'okuba baali basamize era balina bye baakola lwakubanza ebyo byessaamanya newankubadde nange emikolo namala nenjiyingiramu kubanga nange namala nenfuuka omukugu mu by'obusamize nze omu kubaasoma okuva P1 paka P7 mu biro ebyo twasomanga ennaku 5 naye nze omu ataasomayo ennaku 2 ku ssomero nga nsoma olunaku lumu ate sisukka ssaawa 2 ku ssomero ate likodi weeri kati kikakanya primary school tewali yankulemberako ng'osobye olumu nga nsoma era nze olunaku olumu lwe nagendanga ku ssomero ekintu tesi kusoma wabula kumanya mu kibiina ani mugezi nga ngenda mu kitabo kyakuulamu lupapula kugenda ku lwokya kufunamu eryovu kugatta mu ddagala kukomba batugamba eddogo bannaye abazadde mukiraba tusabire abaana kikulu nnyo abaana nga baddayo ku masomero abazadde abatulaba abaana okubaleeta mu masinzizo abaana ne bawongebwayo ewa Mukama kubanga tomanya baani bagenda kusoma nabo kati gwe ngo ojjamu ekitabo ekyo olupapula n'ogenda n'olukolyako ebyawango n'onywevu oli n'atwala obusiru bwo era abadde nnamba emu mu maaso ekya nnamba emu kisigalawo naye kati nga yakulembera emabega Mukama Katonda bwentyo bwe nasoma P1 paka P7 nali nakkomaawo ngende mu maaso n'emikolo gy'obusamize kati twagala kumanya otugambye ku myaka 3 watandika okuba ng'osomesa wali osomesa ki obusamize bwe wali osomesa kuba ogambe wali musomesa nze nali nga ntendeka abantu kutendeka kyendiga kankati bwe mmala nga nzigiddwayo kubanga waliwo sitole kanjibuukemuuko okuva eri ebukojja okujja eno kubanga jjajja Esther bwaddayo n'ategeeza bbaawe Katende yali afunyeko obuzibu bw'eriiso n'akumbujja mpola n'atebenta paka ewamusamize munne mukulu munne Katende Bulasio kati ne batuula ku mmeeza era n'alaba muzzukulu we nga yenze era ne bakkanya ng'abakulu n'abakulu n'asasula emmaali olwa mutabani we eyali taliiwo olwo taata manya maama najja nange olw'okuba banzaala ndi munene nnyo mu buto ate nga maama kaali kawala katono nnyo maama avaayo ne batoobe okujja eno kati ewa taata gy'atali kubanga n'ennyumba ya taata yali kumpi n'awaka maama ne bamuyingiza ne bamuwa ennyumba ya baawe taata akomawo olunaku lumu ayingire mu nyumba ye nakaaba nnyo mu buto asanga akaana akakaabira ku buliri bwe kira yali musajja nakati ali smart asanga ye akaana akali mu buliri n'alyoka agamba ani aleese muno obwana maama we jjajja wange yamukkakanya n'amugamba nti munnange wadde wali weegaana nieraba taata w'omulamba waleese taatawo kati nno bwentyo bwennyingira luddawa eyo kati awo nga bandeese emyaka 3 n'ekitundu awo bwentandikira otandika otya okutegeera
okutugambye okubanga otendeka kati awo emyaka 3 n'ekitundu wenzijukirira nga sinabagenda mu kutendeka kubanga ekyo kyali kya mu maaso naye nasooka kuba initiated kuyingizibwa mu bintu nange ntandika obitegeera wategeera otya ku myaka egyo nti kuyingiza 3 n'ekitundu nkitegeera kati nga mumaze okulokoka nti ekyo kyebaali banyingizamu kibe bakola kati nzijukira twali ku lujjuliro nze wempereza emyaka 3 n'ekitundu maama yali amaze okunzizaako abaana aba babiri kankati ne bamaama abato bali be yali yajja nabo kati buli mwana ku lujjuliro yali alina essuwaani ye kwaliira nga neyange ngimanyi wadde obusamize bwaliyo bungi naye ate eddiini yaliyo tetwalyanga mmere nga situmaze kusaba mwasabaka mu ddiini ate nga musaba mukama maama kasita kwali naye ndi mukuleetera kati bassebo ne bannyabo bwe tutuuka mu kulya nsuubira batusimbule mu ssaala maama bw'afunira essuwaani endala gye twamanyanga ey'abagenyi n'aŋŋamba Katende kwata essuwaani eno twalira muganda wo mu nnyumba emmere nali siina muganda wange gwe mmanyi mulala mmanyi bano wano ate weebali bano baalina bannyinaze kati nze saabuuza olw'enjala ng'essuwaani yange njirakwata kukwasa essuwaani nenzibuka 10 paka mu nnyumba bwe ntuuka mu nnyumba kwe kusanga engo ye first time yange okulaba muganda wange kankati nze saamanya ntwali tulina embuzi awaka endiga kino sikirabangako neŋŋamba kino kiki nakasuka bukasusa essuwaani ya mmere wansi naye nkomawo 10 mu ffumbiro kati bwe nkomawo mu ffumbiro bw'owulira nga waliwo akasikatiddemu mu kwogera kwange ng'okunanaagira weebaza ne Katonda nti kati njogera naye nali nanaagira ng'okumbuuza obuuza Katende wasuza otya soko mimyeyo emboozi n'omulala we eddakiika nga 5 I can just imagine ng'odduseeyo oli mu kutya ate ngo awo olina pressure okwogera ng'ate onanaagira kati ntuuka natumula butunuzi mama nambuuza gwe kiki nenjagala mubuulire ebigambo byange byali kumalanga kukima ku ttaka kuba ttaka kyava agamba Katende kirabika oyiye emmere ya muganda we n'afunayo essuwaani endala n'aŋŋamba kwata mutwalire va wano ogeza n'ogiyiwa onanda mu nnyumba eriyo ekingobya weewaawo kyo nga tekyangoba naye engeri gye nali sikirabangako nga natidde dda kati ne mu ffumbiro gye nzizeene wa maama jjukira n'emmeeza ya taata nga yali nga mu ffumbiro awo nayo bakoze ekibangobya kati nzirayo n'essuwaani eno mulina taapu ne nayikondo eyange bwe natuuka wali eri yasumulukukira wano mu maggulu nefukira atugyeku mu break Katende tukalina kuvaayo tuli kujja mu break tujja kuleta omulundi ogwokudisa omubadi wa Baba TV program tumusake ekipumba nize ekisambira dana tukali mu God is calling katujje ku break katono kati then tutolere Welcome back from that short break. One of Baba TV program tumusake ekibumba nize ekisambira dana tukali mu God is calling banange ndikubonanga ni time eri kulumuka lyo tukalina kutandika ku Mr. Katende ngali tunemiza ali kwirayo bamugobye wakani mu kibira bwe batebagamba bamugobye wakani mu kibira bali mukobage mesowan agitwalire muganda we ngane ngengo ngane ngo kine ekisolo kino byetu tyabye tubona musiko twatya ayenga eri mu nnumba yaibwe bali mukoba nti oyo ni muganda okwazalibwa nayo so kyekyaira what happened afterwards kati bwe ntuuka n'essuwaani yange kuno wabala noddayo n'ogitwala ate n'ekyokukola maama ŋŋambye twalira muganda we mmere bw'onaagiyiwa onandaba ate maama mussaamu ekitiibwa kati n'enzirayo bwe ntuukayo n'enningiza bwe nti ngengo yebase kati nenjagala nteke wansi essuwaani y'emmere naye nga ndi awo nze nankankana engo neesituka okutya ne kweyongera kati nejja bweti nejja neneetooloola bweti awo nga ndibye n'essuwaani y'emmere naye awo mukumpitako awo taapu bwe yasumulukukira neneefukira nze namusajja wattu negenda neetuula bwe yatuula wansi nange nembifumintirizaamu okuyiwa emmere kugisuula wansi maama yaŋŋambye dda namulaba nenteeka wansi essuwaani yange ey'emmere mpola awo n'amaaso nga nzibiriza paka ku kisenge bwentyo nenfuluma nenzirayo eri olujjuliro naye nga onaalya era bwe natuuka wali eri nze namatama enjala yali ennuma ne bannange simanyi oba gwe omulabi waffe oba enjala yandibadde ddamu okkuluma musajja wattu natuula butuuzi maama naŋŋamba ate oli emmere nga musajja wattu matama ntengo siina kyensobola kwogera abatulaba kati egyo gye gyali emikolo ogwo gwe gwasooka
era awo ekyaddako nga tumalirizaawo ab'olujja okukuŋŋaana basenga baani abo bataata baani ab'oluganda ekyaddamu mikolo gya kusamira kubirira lubaale awo nno gwe mukolo gwasooka era nafuuka nnyo omukugu n'entendekebwa omukolo muwanvu ogw'okutendekebwa mu bya lubaale kyekyaddako ng'ab'ekika batudde mu kukubirira lubaale enkola nnyingi mu Buganda gye bakozesa nga bakubirira lubaale abamu babakwasa ennyingo z'emmuli abalala obuwaanyi era kati lubaale gwaba ali nnyo oyinza okukalaba nga kakola ki nga kanyeenya buli omu bamukwasa olujja kati lubaale najja n'atuula ku nsi kati waliwo mu Buganda lubaale gwe bayita muwanga bw'ali nnyo omuntu mu kusamira nga bakumawo ekyoto eky'omuliro ekisiki kati lubaale mubikola ddi misana kiro bisinga kukolebwa kiro emikolo gibaawo kiro kati awo lubaale bwakuli nnyo ono muwanga ovaawo n'akubagula paka n'otuula mu muliro n'ogusambasamba n'ogutuulamu tegukwokya n'okwata ebisiki n'entandika obikomba kati abaaliwo ne bagamba lubaale alonze omwana era okumaliriza emikolo egyo miwanvu buli mwana wa mu nnyumba obw'omulujja babawa oluusi obusawo obwa lubaale kankati nga nze yali alondeddwa ne wabeerawo essanduuka keesi yateekebwamu ebintu nejjukira ndi mwana muto era bakadde bange ye baali balina okukola ki ekeesi nga bakiteesemu ng'erimu ebikozesebwa okubanga osawula bintu bingi ebikola nali sinaba olwawo naye kati nkyalimu ate ngamba nti nga bakuwadde pakeji y'ebintu ebyo byonna byogenda okubanga okola emirimu egy'okuweereza sitaani kati nno nga bw'omanyi nti ebintu bya lubaale amayembe bibeera byakutereeza kati nno bwe twamala lubaale ngo tumaze okutereeza ne tulowooza nti biwedde bwayitawo ebbanga ttono mbw'ate ne mu kika mulimu amayembe netugenda ate kati ku mukolo ogwo awo mbuuseewo okwo netugenda ku mukolo ogwokubiri bwe nakomya tujja kwagala tumanye nti twagala tulabe enjawulo amayembe lubaale n'emisambwa kubanga ebyo bisatu nabyo twagala tujja bimanya olw'obudde kuyitibwa kwa Katonda wanange is a pastor and a man of God twakatandika twakatolera awuliriza yetako n'obundi these things are real manyi kimenga abantu abamu balowooza nti sitaani taliyo era eriyo bensinkana abamu nga nebagamba nti eddogo teririyo emisambwa tegiriyo emizimu tegiriyo naye ekyo obeera weeringa kubanga singa tegyaliyo Kristo Yesu yandibadde tawabakkiriza buyinza kugoba mizimu ekyamateeka essula 18 olunyiri lwa 10 bayibuli eraga tewabanga wayisa muwala we muliro bamutabani we abakyukira ab'emizimu emandwa kitegeeza ne bayibuli emanyi nti emandwa emizimu gyebiri era Kristo mu Maka essula ya 16:17 agamba obubonero buno bunaagendanga n'abaki n'abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lyange kati yatugamba nti tetulwana na mubiri Bakolinso ekyokubiri essula 10 olunyiri lwa 3 paka tulwana n'amaanyi yes kitegeeza amaanyi gekizikiza abalangira ab'omu bbanga emyoyo gyegiri ate girina amaanyi gaagyo lwakuba enjawulo eriwo nti Kristo Yesu bw'oba omukkiriza emisambwa majiini bisejja kapimpini byonna mu buli ggwanga nga bwe mubiyita bibeera wansi wa bigere ebyo kyova bagamba mbawadde obuyinza obw'okulinnya kitegeeza bibeera wansi wa naye gyebiri era bw'oba toyaniriza Kristo Yesu mu bulamu bwo bikyasobola okwafekitinga okukoma ku bulamu bwo omulabi waffe nga tugenda mu maaso ne puroguramu eno kiba kikulu nnyo obulamu bwo n'obuwa Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu yasobola okukyusa obulamu bwo n'akuwa obuyinza ebyo ebintu bifuga obulamu bw'omuntu nga tonnaba kukkiriza Kristo Yesu yes musumba tuddeyo wano kati bakuwadde obuyinza sitaani akwasizza obuyinza bakulonzeeyo otandikiddewa era biki biwakola ogwo gwali mutendero ogusooka kubanga nagenda ku mitendero 3 kati ogwaddako gwali gw'amayembe nga mu kikambo ate eriyo amaki amayembe kati mu Buganda waliwo omukolo gwe bayita ogwassaanya mu busamize kati bw'obeera gwe walondeddwa empewo gwoba mutende eyalinyiddwako kati wabeerawo ssenkulu omusamize ono akusamiza kankati nze bantwala waggulu ku ttale kubanga waliwo abakugu abaali bakozesebwa kati ng'oyani akutwala bakadde bange ab'ekika balina okulabayo engeri y'okutereeza kubanga bwe mubasimanyi empewo ze basumbuwa mufunayo anaabayambako okuzitereeza era kyovola abantu bannange lubaale atuluma gundi nga tutereeze lubaale mufuneyo omukugu kati bano nabafunayo omukugu anaabayamba ku nsonga eyo ey'amayembe kati nno
ekiseera kituuka kubanga nze nalondebwa bantwala ku mukolo guno ogwasaanya kubeera ku ttale waggulu eyo mu mbubbu kino kyekibaawo senkulu ye mutendesi mububbu kyeki muddo gubeera ku ttale ku lusozi waggulu eyo bubeera buddo bwe butyo buno bubeeramu amayinja naye nga buli so soft wansi oba bubeera okwo bamanyi okubukuula oba oluusi nga waliwo n'emikolo babusuulanga ne wansi waliwo etteete n'embubbu ebyo ebintu byebito bibiri abamanyi oluganda balutegera naye nga omuddo gubeera ku lusozi eyeyo waggulu ogwo kankati mwana wattu nga oli senkulu adde emabega anoonya ekiswa nga kyafuuka tekikyabuuka mu nswa oba wali akabira kati akuteeka ku lusozi akuteeka mu kyangaala amaze okusala gino emisale gye111 akuyingizaamu eddagala amaaso ne waba tonywanga ku njaga gakunyuka eddagala lyaba akuteeseemu aliba liruma nakusala kusanjaga kankati yadde eri ng'olwo mugenda kukwata mayembe kati adde bananga mayembe gye gali newankubadde obusamize bujjudde katemba mungi kubanga nze nafuuka mukugu atuuza n'embuga eya lubaale ey'amayembe n'ey'emisambwa ssatu byonna nafuuka mukugu basaba ne bannyabo bwe yadde emabega eri nga nteese wano ku kifundikwa kyekifundikwa lwe lubugo olusibiddwako eddagala ery'enjawulo oba okuutiddwa kubanga nange nabikola abantu abalala nga bwe kiba kyekino obeera kuno oli waddemba otuula oba okuyimirira kati engoye yasooka okujja muganda wange ate ku luno ejjanga jjembe ejja lulijjukya nali nagimanyira ebiro byatuuka nga mmanyi muganda wange ajja nankyalirako naye ku luno ku mukolo guno ogwasaanya jafubutuka eri ng'eyimusiza emikono gy'omu maaso kwegamba oyinza ogayita amagulu ng'ekulaga nti ezze kukuyuza naye babeera bakusaza eddagala nga bakukuutidde buli ekijja wano kakasa ng'okituga ng'okitta sala amagezi gonna okitte naye tova ku lubugo luno era abangi abatakoleddwako bulungi bw'ava ku lubugo luno ng'ali mu ttendekero eyo waggulu oba taddamu kulabika wano olwo yaba abuze kati olina kwekuumira obuzi oba kufa era kuba kufa kati wano oba obuze emisambwa gikubuzaawo anti oba obuze oba tofudde naye gibagikubuzaawo ate kati wano mu nsi oba togenda kuddamu kulabika eri banna anti kati mbadde manyi nti okufa ne bakusanga awo ne gikutta ne bakusanga awo ne bagenda ne bakuziika naye okubula obubuzi toddamu kulabika kankati nga ndi ku kifundikwa kino engonejja ogendayo n'ebintu bibiri mu ttendekero eri ogendayo n'ekibya kimanyi n'akasumbi abatamanyi kibya yesuwani ebebumbiddwa mu bbumba akasumbi kayita akasuwa akatono kankati ennaku zino babunyweramu oba tonto oba biki ebyokunywa obwo waliwo butono bwe buti ate oyinza okuba oli ku ndeku waliwo endeku n'empaawo ane kati bino byo bibeera bya mu bbumba kankati mwana wattu ekijja wano kati buli ekijja wano obeera wano amanyi goba olinanga ne babeera baleese baggolola 50 nga owulira bakusibye emikono n'amagulu okwegamba obeera nga alaba bumunyeera buno obuwuka bwosobola okulinnya obulinnya olweddagala lye bakusanda kati olaba mugandawo ajja kankati atajja yenna abiye yenna ajja kunjuza nenga nenzijukira senkulu kye yaŋŋambye nti buli ekijja wano nina kukituga kukitta kankati wano nga bakugamba bw'osigala bw'omala okukitta osigaza akati akatukula mu ngalo oba akayinja bwe kaba kayinja n'okateeka mu kasumbi bwe kaba kati n'oteeka mu kibya kati akayinja n'akati obijjawo bifuna bye bino ebisolo ebijja nze nakwata ebisolo ebisukka 300 kati buli ekijja ng'okikwata ng'otuga kati engoye yasooka okujja nenjikwata netwerigomba okwo netwenyola nenjituga nenjibaka wano mu ddokooli nentandika oginyiga nendolaba ng'esamba nekuba omukka ogw'emabega okufuuwa nenga awo nempulisa nemmanya nkulina era nesamba paka nenjitta negwa wali kati wuliriza ekibaawo gwatanaba kumanya nti amaanyi g'ekizikiza gyegali wuliriza wa bwemala okugwa wali neefa kati gwate otandika okuggwamu amaanyi gobadde nago nga otuuka ku ddala nga neryokukyusa eriiso bwoti nga tokyasobola kati ate kino ekibadde kifudde buli wogenda ng'onafuwa kigenda kiddamu obulamu nga kiramuka bwe kimala okulamuka nga gwe tokyasobola kukyusa wadde eriiso kibuuka ne kikugwa ku mutwe kitandika okwepakira nga bonakwata omusumaali ng'ogutunga kati bwekityo kikuyingira ng'owulira obulumi buyitirivu naye oba tolina maanyi wadde gakyusa liiso
bwe kikubuliramu ng'olwo mu ngalo yo muno mu mukono ng'akati kajjoba akayinja mugandawo yamala n'akubuliramu n'okafuna n'okateeka nenteeka muli kati bwento bwe nakwata timba nswera kati olaba enswera ntono nnyo okusinga ttimba naye ate bwebejja ate yantiisa nnyo n'okusinga ttimba bwento bwe nkwata ebisolo byonna nenvaayo amaanyi gaabyo byonna bikwambala era kyova olaba nti bw'osinkana omusamize yenna ng'awaka wasukka amasaba agasukka mu 2-3 nga omanyi waliwo eddaala lyetubeerako mu busamize nga terina bagenda mu saddaaka nnene bakyali ku nkoko mbuzi naye waliwo wootuuka ng'eddaala bigenda birinnya saddaaka zigenda zikolaki zo zigenda zirinnya nga ziwera kati ovaayo eyo era papasi oba ekiruubirwa kyakino okuteekamu ekyo nti nga ne wabeera otuuse ku ttendekero ery'omu maaso eyo nga bakwetaagisa kubanga ona saddaaka muwalaawo oba mutabani oba maamawo aye gwe oli musoga bwe mba muwaata lumonde ng'omuwaata bwotyo musala oba maamasalako kungulu naye kati oba osaasa mbuno omubaaga nnyo nnyo naye kati alumwa omuganda bw'abanga enjala yamulumyawo ate ettooka aba yeesunga bwesunsi emmere enajja ddi naye teryaga maama yindisaze nnyo kati naawe otuuka ku ddaala nga ne bwe kiba kubaaga muntu ng'omusoga ng'ali ku lumonde oba ng'omuganda ali ku ttooke bwotyo woba owulira kati bakugjamu eyo ki entiisa bwe tuvaayo eyo waliwo omukolo gwe bayita ogw'okuzza amayembe ku luggi kati wano w'osangira olwo ngenda tandika ogalina buli kimu bakuwadde ne kati omaze ogafuna ogenda tandika okusawula mu nju oba mu ssabo eri balizimbiddwa okiraba kati ogwo omukolo gwe bayita ogw'okuzza amayembe ku luggi tuvaayo ogwo guli ku mukolo gwennyininyini ogwokubiri ogw'amayembe ogwokulwana n'ebisolo mayembe kiri kyokufuna amaanyi mutendekero ery'amayembe eri omaze ogafuna kati oyagala genda kutandika kukola kati mukugenda mukukola wano mukola omukolo ogwo nagwo muwanvuko ogw'okuzza amayembe ku luggi yawe wooyingire wali ogenzeko mu ssabo kati abagendako mu ssabo nga lyamayembe kubanga waliwo embuga nga ya lubaale eno eya lubaale twakozesanga era n'abaliyo bakozesa myeso emyeso mubeeramu ensimbi eŋŋanda amatembe bino ebinusu ebirimu ebituli ebikadde oli abiyiwawo muzukulu ekyo kiraba oyo omulaba oyo mujja wakuli bubi naye nga gwe olaba matembe naye nga kiba kituufu okusinziira ku mpewo n'obulimba bwo gye buli abidda nga tuvudde mu bulimba tuzze mu reality kati gwe jjukira gwe wali otendeka gwe wali obirimu byalinga bituufu nga bw'aba agambye nti kati mujjawo oba jjajja oba maama we yakoze kino nga kituufu obeera n'ekituufu kyennyini ky'oba omugambye ekibeera kituufu kankubuulire setaani nga bw'ogambye omanyi waliwo enjawulo y'ekituufu n'amazima kati mu busamize waliwo ebikugambibwa ddala nga bituufu ebyo weebiri kati nze kankumalireyo katono wano nti wano bwajja bwe ntuuka ku ttendekero ery'amayembe ntandise okutuuza embuga kankati eno ey'amayembe ate yo mukola mukazikiza kubanga nze nagakozesa nga nkola ekiro n'emisana era ng'essabo tuliggala kati awo katemba waawo mungi kyobalaba ngambi nti setaani yetaata w'obuki w'obulimba amayembe gyegali kankati wano muggala essabo gwe senkulu noyita bajjajja era ne bajja ne bambala eyitibwa empale y'amayembe zendege eziba zisibiddwa kati ogenda okuwulira ng'ejjembe lizze lyambadde endege nange ntuuse baaba muzzukulu ekigali kyaffe obadde okireese anti kati n'emyaka mumaze mingi ebirala bigenda binva muzzukulu nange ntuuse enkoko yaffe yalujumba naye obadde ogireese kati amayembe nga gakutte gwe omuntu obanga mwabalimu mwo muli kwefuula nga mayembe anti mugambi awo katemba waawo mungi nnyo nnyo ebikolebwa nnyo kati nze eri abagamba kubanga bamanyi nti omuntu omuteeka mu mbeera eyo kati nti omuntu yeyeefuula kati eri abagenda bagamba ebyakatemba kati jjukira nze nagenda ku ttendekero eryokusatu era tewebwaganga genda semenya katemba bazanya bizanyi nga tolina yesu ojja kusanga omusajja ng'alina ebintu bye kati nze nali nkozesa n'emisambwa ku ttendekero eryokusatu kati bano abalala nga bamanyi katemba ng'ono bwe yeefuula nadda muli kubanga mulimu okuzanyira ku mpagi ebikutendekebwa n'ebyo engeri gye weetala naye ng'ate jjukira nti emizimu gibaawo okunyweza ebyajyo kati ebirala byakwongera ntiisa
kati nze eri abajja ne bajja ne buttooki batuuke muri musango nga bakole ekibamulise omusambo olw'okuba nali nagenda kutendekera eryokusatu nga gwaŋŋambe kasita banaabeera bazze bagenda kujja n'obutooki gwaŋŋamba tebannaba kujja naye ojja kubaggulirawo oluggi tubalageko ate gwagenda obbakuba kibooko nze ne bakuba kibooko naye bo baamanya nti mayembe ge gabakubye kati bwe baayingira n'obutooki bwabwe saalinda mu mikolo genda mu maaso nenkola nga bajjajja bwe baŋŋambye nenzigula oluggi buli omu agenda okugira bwati mu nzikiza mwe yali ekitangala okujja nga buli omu alaba ogusota gutimba gwe gumwetoolodde guleese wano omumwa nga baŋŋambye kasaba mala okukira baggala oluggi kati awujjukira bw'obeera oli mu nzikiza buli omu waabaddukira wali oba omulaba mu mbuga yange mwalimu embooko y'envubu enzo olugga nendyoka baabo kibooko munda baafuluma be bagenda batenda oyo omwana alina empewo ezitakola ki nga lwaki tebeeyongera abantu bajja nze bavanga mu kibuga bavanga wanga bajja waffe kubanga bwe ntuuka kutendekera eryokusatu omusambwa nalina emisambwa egyali mingi awo tuli mu myaka emeka awo nali ngenda mu myaka 7 nze ngenda okuweza emyaka 19 nga Yesu anzijeeyo nze nafuuka agent wa Setaani ajja abantu nga mbajja mu kkanisa nga mbafulumya kkanisa omusambwa natuuka ku ddaala nga guntendesa ebikolo by'eddagala 27,000 jjajja wange Katende Bulasiyo afa omwaka gw'ekinaana ebyo twabuuseeyo nga nze nina omwaka gumu banteeka mu ntebe ng'ab'ekika banyambaza ekkanzu nga bwegiberamu nga buno obugulu bukola kibuleereeta ndaba basenga baani bonna bajja taata era awaliwo obuzibu awalaka nga bwomanyi omwaka si buli kaseera nti mbeera mu mpewo kati nazzanga emisanga taata ngamubukunku wakati nga bwandeka n'enzira eri nemugamba hey taata gwe okyankubongoba nierinda kunanya nja kulinda wali eri ku ntebe oba tomanyi nti nno ndi taatawo naye naseka kakati nga bwomanyi omwana ng'ojjukira biri ebyabaddewo ebifaanagana bwe bityo kati omusambwa guno mbadde sinabatuuka ku ttendekero lyakusatu naye nga namala bwe mba ku ebyo tuzizza amayembe ku luggi nange kati nkola ebintu bingi ebyambaako era ku kyalo abantu infact nabadde nayo abantu bangi bamanya Setaani talina kalungi newankubadde ebimu ebirabikanga ebyobulungi kati eri omulala ayinza okwegomba ebyo naye eriyo ennaku nze kati ennyama enfumbe njiriddeko nga ndokose nabeeranga ku musaayi nasookera ku binya bino ebikonkome ebinya ebyoku kisenge mu abasoga mu byeta emidolome ekyo kati nga condition eriwo nze okweyongera mu maanyi kyebansookezaako bangamba nkwate ekyo ekikonkome nkikwate nkirume nnuunemu omusaayi neyongere ku ddaala eddala kati okiraba naye nga eno abantu bo balaba ddaala ddala kubanga natuuka ku ddaala nga tongeya nga buli kyonjogerako kyonna ne bemba siriiwo nkimanya kati abantu beegomba nalyanga ebikajjo nga nina omusambo gwe bayitanga kirya nga ndya empango 8 leero ne bondeeterako empango emu sisobola kugira ekitundu kyayo naye nga ndya empango 8 nga waliwo ekyakwambala ekyagala kati nno obirye bwotyo ng'obirima oba ogenda n'obigula naye saagula ku bikajjo ate nagenda nga mu nnimiro z'abantu nga nze seebala ng'omubbi kubanga nasangangayo bannannyini byo nenkolamusa nkolamusizza nnya oba nkolamusizza ssebo nennyingira essamba kati nalabanga bannannyini bikajjo kati ababbi nze nakuyitanga kukola ki kundeekaanira olyambeekaanira atya nga ndi mu kulya ki tewabayisanga bubi ate kati nze ono bwe kasaba ndeekaanira ng'agenda mu maaso kati ababbi mubba misana biki byonna okwo nakuyitanga kundeekaanira kyenakolanga nga ngolola omukono gwange eri oyo abadde andeekaanira kati bwe nagololanga omukono kibooko zaatandikirangkibooko ne zibakuba nga tebalaba bye bakuba ne bakaaba kati nze nensanyuka nga lyessanyu lyange Musumba next Sunday tugenda kukomyawo tugenda tandikiraawo kati njagala tuddeko wano otegedde otya Katonda ne kiri kati gaapo eya wakati katutese wakati awo kati gaapo eno eya wakati tutese wakati tusooke tuddeko wano olokosa otya okulokoka kwange olw'okuba nali maze otendekebwa ebintu eby'emirundi 3 kati nga Setaani ankozesa nnumba makanisa sinawokka n'abantu ebintu bingi kati olugendo nali akusindika mu kkanisa ezo
misambwa nje gamba kati genda mu kanisa ate kati waliwo abantu awamu nga tewandazanga nga nagenda nga yo nenfuna ne bakasitoma mukyaki ovugenda nze nali maze okweyatulira okusibwako n'emikono nga nkola n'omulimu ogw'obuyima bana bagenda okubatizibwa sente zambulanga bubuze eno mu ssabu neŋŋenda mu kyaki yennyininyini gye nkola eddogo abavudde mu kyaki bajje nawaka baleete ku sente naye kati ate ngambagamba nze ngenda bugenzi n'enkola ddogo lyange mu kyaki bo ne libasika ne bakugobera kankati naye ekkanisa eyandeetera obuzibu yali ekkanisa y'abalokole omayinza endokokera mu Full Gospel Church ebugogole kankati abo bansumbuwa kankati era awe twava kubanga ombuuziza okulokoka kwange omusambwa gwali gumpadde kye nayogeddeko ebikolo by'eddagala 2007 kati ekimu ku kyo kyali nti bw'oba oli mukazi olina omusajja gwe weegomba wadde takwagala bwe nkuwa eddagala yajja okwereeta mu ngeri y'emu nga ndi musajja nkwegombye naye gwe tonjagala nga omwefunza nga omweddiza gwe katugezo ono n'omusajja akwegombye naye gwe tomwagala nga bw'ajja gyendi ne mwaka ddagala n'akola nga bwe mugambye taddayo kujja gy'oli kukwana ye gwe agenda okwetwala gwe tewabakwanako nze nali anti story empanvu kati nze nali nafumbizibwa omusambwa era neyo story eryawe engeri gyenzija bannange sho eddako kati olugendo lwange awo nga tulumbye abawala tunagenda sho zitaano bamukaka abawala baali 8 betwali tulumbye mu kyaki olw'eddagala eryo ng'abalala tubafunye bano ne beegomba abawala abaali mu kwaye buwogole awo olugendo lwange olw'obulokozi ne mubateekako ekisa kya sitaani tubalumbisa amaanyi kati basooka ne batulema naye ate sitaani nampa obukodi abaali 8 omusanvu ne tuguwangula 6 ne tugutta ow'omusanvu n'afuuka malaaya kati ow'omunaana alema kati nange wenfunira omukisa bajjajja baŋŋamba nti oyo tumukuwadde gamba oli afuneyo omuwala omulala kati omanyi gw'abadde yeegadanga n'omusota kubanga nze omusota gwe baali bampanga mukyala wange era nga gubako ebitundu ebyekyama bwembeera natandika ebintu ebyo nga ndi ku myaka gyali 4 nga mukyala wange musota naye nga n'abazadde tebabimanya kubanga wabeerawo embuga nga yange kati ng'abazadde tebabimanya kati olugendo lwange olw'obulokozi lutandikirawo nga numbye ekkanisa ey'abalokole okufuna y'abawala abaasooka ne batulema ne tufunako 7 ow'omunaana ye point of contact yange nze okusobola okubanga soko tubulye point of contact yawe tumalirize ate nga bakakatandika contact etya wamala n'omukwana namala ne mukwana n'akukkiriza eyo story nayo mpanvu naye kankati nti waliwo yali amwagadde n'atulema kati omusambwa gumumpa nze ndi weebuwogole gwe tojja kulemererwa ye asula kikutu atunga ekyalaani ekikakanya kati ayita wano waffe nze nasalibwa olumanyo n'ebintu ebirala bingi mmanya n'omuntu wadde ali mu kilomita 5 oba wa nti ajja era ne baŋŋamba wuuyo ne muteega kati mulimu bye mbanjabulamuko katono nga bwegambye oyogera bw'otyo ndaba lwaki ensi kati eri kugaana okukkiriza bannabbi ate nga sizoni gye tulimu kati zenzimu kuzaaba nabbi ng'akumanya nti kati obeera n'olumanyo ate nga ne nabbi naye abeera nabo mukama era abantu bangi bagenze bannange obunabbi si bubi oli bwe yaba yagenda n'asawula nga yagendako n'akonsaltingako kuba abasawo ab'ekinnansi nadde eno n'asanga kuba mulimu abakyamu ne bw'aba asanze omutuufu agamba naye nedda oli byakola nono byakola omuntu agenda kukkiriza nti era omulabi waffe omulungi si bugenda bugenzi oba wannabbi oba paasita olw'okuba akulaguddereko naye tukebera byaba akugambye biri mu layini n'ekigambo kya Katonda kubanga yawokka ebyamagero tebiko tugeze obudde butono ndi kwagala wano woolokokera okwatula kati okwatula kwange kuvaawo nga tulumbye abawala 8 ono ow'omunaana bye namukolako awo okutuuka okuba nga amaanyi gange ganafuwa kubanga natuuka nga mulumba n'emisango 300 naye nga obulamu bwe buganya okweggulawo emisango yali asaba nnyo yali mu Kristo bayibuli egamba mu Yesaya 5:14 nti mu butuukirivu mulima okunywezebwa bw'oba oli mu Kristo ng'oli mu Katonda emisango ne bwegikulumba gitya tegisobola kupenetrate nga kuyingira bulamu bwo gwamala okugiggulirawo Mubuulizi 18 wagamba watya asima obunnya ali bugwamu n'awaggula olukomera
omusota guli muluma ey'Oluganda bwegamba naye ey'Oluzungu egamba omusota guli mubojja kitegeeza ati setaani takuyinza tasobola kuyingira mu bulamu bwo ng'oli mulokole okuleka ng'omaze okuggulawo obulamu bwo n'omuwa ekkubo kati bali twabaleetera okuggulawo obulamu bwabwe emisambwa nga ne gibatta mu kusooka byatulema ebimu nga bye twakozesa nagamba abavubuka bano abaali balemeddwa ng'omusamba guŋŋamye genda okoleyo ekinyiiza omuwala oyo omuvumo omukola otya bw'anaanyiigaawo emisambwa nga gifuna olukusa ekyawandiikibwa kituukirire ekiri mu Yakobo essuula emu olunyirwa 20 kigamba nti obusungu bw'omuntu tebukola butuukirivu bwa Katonda kati obusungu kyekimu ku kye twakozesanga nze nakozesa nnyo ebintu bibiri obusungu nga tunawangula abalokole obusungu n'okutya kati ono omuwala kubanga ombuuziza engeri gyendokoka ono omuwala yalemye kati bamumpadde senkulu nze numba n'emisambwa kati olumu musisinkana ne muyimiriza mulokole naye nayimirira nenkyuka ebimu ku bye nakola nensumulula zipu nenfuka mu ngalo nenkyuka agenda kukola ne muyiira omusulo kati agirako bw'ati awunya nenseka nemugamba owomeddwa katanka kakyali kajjuvu nkwongere kyokka wali nga namutegekedde nga ne bw'oba oli munafu namutegekedde emiggo jambiya embazi kibooko nga ne bw'oba omuntu tomusobola wakiri okwatayo ekibooko omukuba kati ekyawandiikibwa kiri kye twayogeddeko mu Bakolinso ekyokubiri essuula 10 nti newankubadde tuli mu mubiri naye ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naki na musaayi naye by'amaanyi mu Katonda okumenya ebiki ebigo nga tujeemulula buli kirowoozo okuwulira Kristo kituukirire kati omuwala nga mulaba ali kunyiiga olw'omusulo gwe muyiiridde ndaba emisambwa gy'empisa ogenda okumuyingira kyava agamba muvubuka gwe Mukama akusaasire era ye ssaala yange Mukama akulokole byolaba ng'ebigambo naye byanzibusaako emisambwa gyonna gyandekaawo nensigala nga ndi mukalu namaliriza nga bumanyi omuntu ng'obadde omaze ebbanga nga tolya mmere kati bwe namaliriza nga ndina ku ttaka nga nagudde ngenda okuddamu amagezi nangamba neneekuŋŋaanya nze ow'amaanyi kiki ekinsudde ng'omuwala yagenze kati olugendo lwange olw'obulokozi luvaawo birala bingi kati ng'omusulo kumuvuma bingi bye nakozesa naye olugendo lwange luvaawo kati ekyasembayo nabo kambibuuke mu ngabo gambe tugenda funa programu ate omulundi omulala amin kati nno awo ekyasembayo kaawo nga baŋŋambye bw'agaana okutuggulirawo obulamu bw'okuyingira mugjeewo kati nze okutta omuntu oba okufa kw'omuntu nali nava ku ddaali nosomya okukwata jambi oba akamba ogenda obaaga eki ensingo nga ne bwe nfuna obufunye ekifaananyi ky'omuntu nenkiruza nenkiteeka mu kasumbi kali okajjukira oyo kimumala okuba nga akola ki ng'afa kati ekyokufa kyali kyangu nnyo kati kwolwo bwe mulumba namulumba ku kasaala bayitawo ku kasaala bwova gundi ekikakanya ng'ogenda buwogole awe namulumbira nenzitayo kibooko namusakata eki emu n'agamba Yesu kati byonna bye nali nkoze Yesu n'agamba ekimala kikola ki kimala nawulira ng'abasajja ab'amaanyi ani gw'omanyi ow'amaanyi wano mu Uganda golola nawulira ng'abagolola 10 bonna abakutte kibooko buli omu 2 bonna nga bankuba okuva kasala okutuuka wakawala kilomita ng'emu nagenda nkuba olusawa zalinga mu 11 zigenda mu 12 abantu bonna badda ku ttale gundi wano ko anti yali annyuka ddayo ababuuza omusamize kiki kyabadde ngenda nkuba ngenda okuyingira awakamusabo kibooko neziryoka zeeyongera ne bakubanze kibooko kati mbuuza bajjajja munkubira ki kankati mpulya amaloboozi gamolowooza twakukubiyeko ffe omanyi kibooko ze batukubye nembuuza bajjajja mwaba amaanyi ngaani abakuba omanyi kibooko emu gyokubye kali akawala akalokole katukukube maama naalongo Proskovia nakaziwewe bala okunyiga kubanga ebyo nabitegeera namala omwezi mulamba nga sobola kutambula nga maama anyiga biwundu kankati nno gwe bw'omala nga bakukubye era ng'oddayo ng'olumba muli mu ndowooza yange ne kijja nti ndi ku ddaala lya misambwa bano abalokole bandiba era nze natuuka ne mmanya nti abalokole bano balinayoko amajiini ag'amaanyi okusinza ku levo yange ne mmanya era nagamba lwaki bano tetugatta bugasiki neŋŋamba kati bano ebintu byabwe byaki gano mayembe g'abazungu majiini g'abazungu go gaaki g'amaanyi nga ndaba byo by'amaanyi okusinga ki naye olw'okuba Yesu nali ntandise okuba nga mukyokooza olugendo lwange lwagenda lweyongera mpola ne bwe natuula eri ngaŋŋanya okuddayo wempuliriza eddoboozi nga liŋŋamba katende emirundi 3 genda mu kkanisa y'abalokole osanyuke kankati neŋŋamba mubalokole ŋŋendayo ntya
nayo story empanvu kubanga natuuka ku ddaala nga manyi Bible yaffe abakristaayo Anglican Church of Uganda vanjiri y'abasiramu no vanjiri y'abakatoliki Quran y'abasiramu kati abalokole nga mbalabanga enzirugaze engurukira parasite tebajja na kitabo kyabwe besiba ku kyaffe kankati nga abalokole mbalabya ddala ng'ekisimula n'ekirala bine rikasata ebyokwogera mu nnimi kati nga ndabya ddala abagwengere abasirusiru kati abalokole nga ndabya ddala ng'abaki abantu abawansi kati natuuka ku ddaala neŋŋamba bannange ate bano abantu bendaba ng'abawansi ate ebintu byabwe balina amaanyi agasinga agane kati neyibeera nga bikola kibi ntabula kati eddoboozi bwe liŋŋamba neŋŋamba ŋŋenda ntya mu bali abagwengere kati waliwo ebintu byenakola bali wansiiwo bannange abalabi baffe setaani talina kalungi abantu bandaba nze n'ebintu byenakola setaani bwe yankozesa okugenda mu maanyi naye nga nange saagala nenga nakubikola kati nabagambyeko nga ekyokunuuna ekinya obwo butono waliwo n'ebirala kubanga tugenda kukomawo Musumba njagadde kumanya otandika otya okuyingira obulokole kubanga entandikwa yali si nnyangu kati n'okuvaayo okudda eno erina kubanga si nnyangu manyi bingi nyo byetubuuse naye ate olw'obudde actually mbasuubiza sho eddako tugenda mukomyawo kyeka tukyaminamu eshozi ngezo 3 tulyoke tukimaleyo alyoka atubulira ekigambo Musumba enyabo tuyazike amina nange nayanziza nnyonyabo okunjaza mpulira nga atanaba nakuwulira byobadde oyogera kuba ndaba byetubuuse bingi nnyo naye ezo nazo nteekateeka za Mukama. Amina. Tuwe ekigambo ekisembayo osiibule abali kuwulira Mukama. Abalabi baffe mwenna abalungi aba Baba TV erinnya nze Katende Jeremiah Bulasio njagala kubebaza mwebale bulijjo okubanga malaba programu ya feno nze nno ndi Nakibizi awo mu center ekkanisa eyitibwa CPM oba Christian Position Ministries ndi mukulembeze mu bumu bw'abasumba obwanjeru Christian Leaders Fellowship era nze nkolanga mobilizer kisanja kyange kya kubiri ate era yenze sentebe w'obumu bw'abasumba obuyitibwa Together for Jesus Pastors Forum. Abatulaba ebigambo bino byobadde owulira basebo ne banyabono si kyando Setaani waddala alina amaanyi ge naye ate Kristo alina amaanyi agasukulumye agasetaani kubanga Yesu singa yali munafu nze sandivuddeyo bingi byotannaba kubanga owulira naddala ku bulamu bwange obweri neno nga nvuddeyo ndabye entalo abasamize nga bazze nzijayo ebyama byabwe era n'abajjukira wano mu mwaka gwa 2022 waliwo programu yali wano nayitibwa wano waliwo abasamize abaali bazze nenzija ng'abamu baali baana nga nze mbasomesa era mujjukira mu programu yo nagamba bw'aba oyo yajjanga kubanga yali ayise Bishop Zakaria Serwadda ne bampita balemera miryangawo baagaana okulinnya wano nga bamaze okutegeera nti nze ndi mu studio kubanga baana mu nsonga ezo kati Kristo alina amaanyi lwaki tomwewa lwaki tomukkiriza n'ayingira mu bulamu bwo n'abeera Mukama wo ekyo kikulu nja kuwona ku namba yange y'essimu bw'oba oyagala okuba ng'oyogerako nange kinaaba kibi tunasasula nsabe enamba yange y'essimu kw'oyagala okusobola okuba ng'ompulirira tusabe osobola okuyambibwa kubanga nange Mukama yannyamba nali wakuzikirira ze zino eya MTN neya Airtel 0774 33 38 36 ne 0752 33 38 36 wandyetaaza okuwaayo obulamu bwange wa Kristo Yesu okusobola okubanga akutaasa kubanga Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu. Bayibuli egamba etya Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka timusebe ekisooka essula 2 olunyiri lwakusatu kugamba ekyo kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka mu kutegeerya ddala amazima. Owaaye gwe omulabi waffe oliki oli muntu Bayibuli egambye Katonda ayagala abantu bonna okulokoka kati gwe toli nseenene toli lumonde toli mbooli toli dduumu oli muntu ekitegeeza gwe mutuufu okulokoka olunaku olwaliro ekyo kitegeere kutamyako omutwe gwe ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Katonda wange mazima ndi muntu ntegedde nti oyagala abantu bonna okulokoka nange nsaba ondokole yingira mu bulamu bwange obeere Mukama wange era omulokozi wange mu linnya lya Yesu nangirira nti ndokose mu linnya lya Yesu gamba ko nti amina tubaanyiriza mwenna omwatudde tubaanyiriza mu family empya eba family empya
family empya kubanga buli bwoyatula ofuka kitonde kijja biri byonna ebyemabega byonna mukama abisaanyaawo lwaki bwe yatuwa omwana we yesu n'atufiirira olw'ebibi byaffe kati buli bwoyatula n'omwegattako kiba kitegeeza ni mufuuse ekyo kimu ali mu ggwe ate naawe oli mu ye kale munnange oli kuwona Baba TV program Tumusake Kibumba musomba tweyanzege naye nkusuubiza nti tugenda kukomyawo next Sunday tulina kigusa kwa twakatulabe emitendere egyo kuba kati nze mu byoyogedde waliwo kyendabye kuba waliwo ekiseera wentuka nga ne kiki kino tekiri kutambula naye nenzijukira waliwo ekigambo kyoyogedde n'ogamba nti sitaani avaayo najja n'akusonsoonya onyiga ofuna obusungu afune waayitira bannanga atolabe wembadde ku leve eyo ngambye bino nno biri serious naye tujja kuddamu ate tukomyewo tweyongere ne program Tumusake Kibumba. Thank you so much olikuwa na Baba TV. Actually sibula abalabi baffe abalungi mwebale nnyo okuwaayo obudde bwammwe okutulaba mbaagaliza akadde akalungi maama wange Naalongo Proscovia nkulamusiza namusako n'omukyala mukyala wange ayaterezeza kasuuti sweetheart omumbejja wange okuva eri abagwere anti omanyawo bakonda mujja bugwere tukusubiriyeeko busoga nebugwere mwebale nnyo mwebale okumpa omukyala omulungi bannanga ndabiridde bulungi mukyala wange n'abaana mwenna mbagaliza akadde akalungi bamemba ba chaki n'abantu ba Katonda mwenna mubeere bulungi katuddemu tusinkana ate mu programu yaffe naddako. Thank you so much for watching Baba TV program Tumusake Kibumba. Tukajira maiso katuje mu break then tunaba twize tunakobera ebyo byokubanga birako tuna mu Bible verse twabani Christian events tovao katwi. Well, that was a very beautiful show. It's very to back on a break. Misuke Yovanange, Omusumba Blasio Katende, Jeremiah. Yes, mobile mubinjine byokweka iwo batoyeze nzendeze tekitonje kulira kigambo mukutwe eno ate wakibirisa mweno kubanga yatukoba nti twida kubanga one ekigambo kye twida kubaawo mu butuukirivu bwe okuba mu butuukirivu olina okugoberera amateeka agafuga niwo oba nti oli ku kyalo ebyalo bibaako amateeka agafuga bw'oba mu kika ekika kibaako n'amateeka agafuga mu buweereza bwa Katonda buli bw'olokoka buli bw'ofuuka ekitonde kyaka olina okubaako nti ofugibwa mu mbeera oti niyo so olwaleero kyawandiikibwa ekyowa Proverbs jakubanga twogera ku tuli Proverbs 27 akaniri ake-14 nga kali tukoba nti don't leave your friends or your parents or your parents' friends and run home to your family and and your parents' friends and run home to your family when things get rough. Better a nearby friend when a distance family. Irigezaako tukoba nti embeera bwebe kubitirireko abandi tudde ogulumuka wakoba kanumukire w'omusumba wakoba kanumukire ewaka wakoba kanumuke long distances oba ekifo nga kyoli kugyako ofuna obuyambe nga kinene aye ate nga tulina bano abantu abatuli okumpi kati nze mbaawo weekula bw'oba ofunye ekizibu nga kya mwoyo kyetaagisa kubudaabudibwa kyetaagisa kukuwa ekigambo kya Katonda olina entiisa oli mu kweraliikirira lwaki oli muka wava eno wajja enakasongola abazaire bo gye bali ng'olukwenda bakutuuseeko ebyo byenkuko byate nga ze naasobola so Bible tukoba Proverbs eri tukoba nti kozesa bano abantu abakuli okumpi oli kitegeera kozesa abakuli okumpi kubanga Katonda abantu batutaamu era mwatugabirira wabaawo ensonga lwaki yakuwa neighbor yakuwa neighbor era bwe weeringira mwamana nti ono neighbor Katonda abonekera mungemaganya lwakino ono yamungemaganya lwakino ono yamungemaganya lwakino so kitegeeza nti Bible tukoba nti twewe abantu abatuli okumpi bwe tuba tutuuse mu buzibu tube ng'ate kabiri tusobola okuba nga tuyambibwa kubanga buli bwokoba nti nve wano nve bwekula nje nakasongola oba olina obusungu wojja otuukire olwisinga obwire buzibu Bible tukoba nti tosibanga busungu okuva ku nkyo paka endiba bwekola ki bwebegwira so kitegeeza ki speak to the people around and let them help you out abandi tujja twabyesirikira wabanga ezago osobola kwogera ku naye kyoba nadda a lot of suicide abantu bali kweyitangana amalogo gali oti malogo abantu bali malwaliro lwa accidents nti balwaine waka bakoze eki so it is always good to come out wayogera n'omuntu
yaba kunikyakuba kinzobe ekigambo ekirala babiri babisatu but eBayibuli tukoba nti tokisirikira ale tokitambuza kujja nti onooni abantu abewala abakuli okumpi basobola okuyamba ate bakubodaabuda ate Katonda era akugabira okusinzira mu bantu abakuli awo kumpi so kitegeeza nti abantu betulina tubawe ekitiibwa in that mu bubi ni mu bulungi they will still be with us so mbere tune program tumusaka ekibumba Zena Khan muke mbenga ate nsinzaako Katonda wange mu mbere tuneyo mukama kuwa mukisa era akukozese akusoniwe osaba akusoniwe ebyo byasoba kubanga ye ateraino okwenda okutambulira mu righteousness mu butuukirivu bwe bwoba n'okuyikiriza wawuliza ekigambo kye wamushinza wamutendereza ezakisinga kwekyo okubanga ate aida kukolera kale tovaawo programs edindi dikaja mu maiso Baba TV tukaliwo